Munnaffe bamuleese Mulago era tusobodde okwogera naye okumulaba. Abasawo bamwekebezze. Sibadde mu kasenge nga bamwekebejja naye mbaddewo wabweru nga nenziriridde era nenziramu ne mulaba omulundi ogwokubiri. Ekituufu munafu era yeetaaga essaala kubanga alina multiple complications ezimutawaanya. Kaakati tebamaliriza, waliwo tests and examinations, diagnosis ze balina okukola endala, balina okukola MRI, balina okukola ebintu bingi nnyo kubanga alina obulwadde bw'okussa, alina mbiyite ntya, waliwo kye bayita tinnitus, ne wabeerawo gastritis, alina disc prolapse. Eyo esinga okweraliikiriza mu kiseera kino kubanga bamussaamu ebiwuma bibiri mu spine. Spine lwe lukizi. Kati ebyuma ebyo byasesetuka, biri due for replacement. Kubanga bamala okisesetula tebagenda bugenzi ne bagala tukinyige tukitereeze, bakijjamu ne bassaamu ekirala. Kati olukizi lubeera nga n'ekiwandiise ng'ennyingo. Zaali bbiri kati ziweze 3 ezeetaaga okussaamu ebyuma. N'olwekyo twetaaga essaala. Ayina gastritis, yeetaaga ebadde under consistent and persistent review. Watch. But yeetaaga review okulaba obanga etuuse ku level eya surgery. Because ba doctors in Nairobi bamugamba tugenda kuba nga twagala okugimonitoring okutuusa okulaba bwekyuka bwe progressing. Indeed pain yeeyongedde, symptoms zaayo zeeyongedde. Kati omukono guno guyina ennuma gye gumulumamu, engeri gye gusannyalalamu, akabonero akakwatagana n'ennaava eno nti teteredde. Jjukira ng'oggyeko kibooko ez'okugalamira ze baamukuba n'empi ez'omu matu muno baamukozesa duyiro ow'empaka era ow'amaanyi, ye yavaako bino okuseseetuka. Byonna byetaaga obujjanjabi. So twetaaga munnaffe okumusabira n'okusabira abasawo bakole omulimu gwe balina okukola. Bye basobola babijjanjabe, bye batasobola babireferring. Abasawo baffe balungi nnyo, bakugu, naye sayansi waffe alina watannatuuka omugeraageranya n'eri gye babadde bamuweereza ebbanga lyonna. So tusaba Katonda ayingire mu nsonga eno, bw'aba tannagiyingira, bw'aba agiyingiddemu tusaba ayongere okukola omulimu. Kumirwa mu ddwaliro, agenda kukumirwa mu ddwaliro naye nga musibe. Kumirwa mu ddwaliro naye nga musibe. Ekyo kitegeeza nti amateeka g'ekkomera gonna gaba gamufuga. Abasirikale b'ekkomera babeerawo okumukuuma, balimitinga access. Njogedde naye mbadde naye nga tebannaba abasawo okumulaba, n'oluvannyuma nga abasawo bamaze okumulaba naye bamukolako. Katusabe Katonda ajja kukola. Ebintu bibiri nga bisoosebwazibwa mu ngeri ey'omuddiringanwa. Twetaaga nnyo freedom, but before freedom twetaaga nnyo obulamu. Twagambye amaanyi tusooke tugasse kutaasa obulamu. Ekifo ky'okusooka okuddukira ku freedom, twetaaga freedom as a matter of fact, no doubt. Naye tusinga kwetaaga bulamu. Era mu kiseera kino nga bwe musabira freedom, sooke musabira obulamu bannange. And he has seen a number of specialists in various disciplines, I think except 2. And they promised us that probably by
Later today or tomorrow, he will meet those two specialists. And he's weak, I must tell you. He needs your prayers. He's still in custody, under the care and guard of Uganda Prisons Service. There are officers deployed to guard him. Access is limited. One to medical staff, his wife, and one lawyer, being myself. We hope that by tomorrow he will have met the two specialists that he has so far not seen. And we hope to get one, a good report, two, medication or medical care. We trust our professional team in Mulago. Mulago has very, very good specialists. Probably we may not have all the machinery that we need, and maybe we have limitations in science, some bit of science that has not crossed over to this continent. Because remember, Mulago referred him. They worked on him on certain ailments. Then they referred him on others which they could not handle. Like, for example, that the neuro disc prolapse, they could not handle, where two implants were inserted into the spine. As things are, I think he may need 3, because they will have to remove these ones which have dislocated as a result of the aggressive gym that he was forced to undertake while in the basement. So we look forward to medication. As to our pursuit for freedom, yes, freedom is very, very critical. We need him to come back and work. I need his labor here. But I think I need him alive more than I need his labor, or more than he needs his freedom. He needs to be alive. So for now we are concentrating on life, and we are suspending anything else. Because I can tell you, even if I got bail today, I would not have Lukwago and Rubaga at his house. I would not have him in office. He can't do anything. He's in pain. He has to be worked on. So let's keep him in hospital, keep him in our prayers as we wait to see the results from the medical team's effort.